beera ne Imam Ahmad Sulaiman Kyeyune naye ng'oluusi na bonna babaawo asooka gwe ŋŋenda naye n'olwekyo bonna tuli nabo ku kitundu ate Mumbejja Frida Mazzi naye ya recordinga buli kimu era kyobola nga akakaba kayiseemu ako waliwo abatandise okulikodinga ebiba bigenda mu maaso n'olwekyo temweraliikira nti waliwo kabebi akakabirwa mu studio n'olwekyo byonna ebyuma byebyo tuli waggulu emirongooti gyonna gyewanise oyinza okugamba nti tuli mu Iran naye nga alhamdulillah tuli wano mu Uganda. Barakallahu fikum. Akaseera kano ngenda kutandikira ku Mumbejja ssebo osooka obayitimu kubanga luno olwetooloola ndowooza olukontana omutendera sigye egibadde giriwo gino ate mirala mukko katusooke madika tomanya omuntu ayinza okwetantala nga tanana kugenda ku muzindaalo n'agobebwa nga tannabagenda ku muzindaalo sooka oluvannyuma nja kutuusa obubaka bw'abakadde bafe abateekamu ssente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Musibe mtamwe nabali kula lyo mtu wabulija 107.9 nali ku www.palfmuganda.com tukuwagala nnyo nyini ddala abali ku YouTube channel yaffe eya Pal FM Islamic Channel mwebale nnyo mwebalira mbadde ntandikiddewo gikebera nga njagala kumanya tuli live nga yes nga confirming wano mwebale kubanga kwe muli mutumbudde ekula eri omuntu wa bulijjo mwena gye musinzidde okubanga muwuliriza kale batuuseeko dda kwebali abaliko omutendera gwe tuliko gwakubiri tuba n'abasiitaanyizibwa bana era leero tulina bana luli bajja basatu mu kifo ky'abana leero bana basobodde okubeera nga bonna weebali nga tulinako Sengo Husna okuva ku Madina Islamic Wandege Ahmed Yasin okuva ku Bilali ebwayise Mpawo Abdusalam okuva ku Kisasi Muslimu ne Burhan Sekalala naye kwali nnyonyini ddala atanala kubanga tweyunga kugenda ku Pal FM Islamic Channel kwetuli nnyo live n'abasa Ibrahim we bali kubanga kwoli amateeka ag'omutendera guno gwe tuliko ogambye nga tanana kujja ku muzindaalo nga tebalina bakujja era sinabana kuteeka okwogera abantu bateekamu ssente kubanga kino kikulu eri omuntu ayinza okubeera nga ku muzindaalo asembeyo nebamugaa nti kati gweovuddemu nga tonabana kutoola salaamu oyo omuntu avaawo bw'atyo aba nga ali leeti ajja banne bamaze ne Qur'ani Qur'ani baba bamaze okugisoma oyo tataawana kwegattamu naye bw'ajja nga bakyasoma Qur'ani wakyaliwo abaliwo oyo ye yeetaba mu nsiitaano eno naye asalwako obubonero bubiri obw'okubeera leeti kati oli atasobola kujjira ddala ku muzindaalo oyo yazze nga banne bamaliriza Qur'ani ku mutendera guno bw'olonda ekibuuzo nga tokyekakasa n'okigwa osalwako obubonero bubiri so te bw'otakironda tewali musango bw'olonda n'ogwa obubonero bubiri bukugibwako amateeka amalala nga bwe tuba tugakozesa mu mutendera ogwasooka ne wano wegakola okulonda obubonero bubiri bw'oleeta obujulizi obubonero busatu obubonero bwa Qur'ani busigadde buli 10 ebibuuzo tulina 4 emyetooloolo giri 2 buli kibuuzo obubonero 5 bw'oleetako obujulizi okuva mu byawandiikibwa obubonero bakwongerako kamu n'obeera n'ofuna obubonero 6 gega amateeka simu teziriiko nazibaganye teziriiko gega amateeka ebitiibwa mbibagambye ndowooza nenyongere kikatiriza bali kumpewo nakyo bakitegeere balina okuteekako ebitiibwa bibaabo aboogerwako abakukunavu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu obwebiti okugamba omukyala bagamba radiyallahu anha aywa ekyo nange wadde nsosezza munsi musiitaani nolwekyo bwebityo bebigenda ate nakano waliwo wali eri abasooseeyo basanze omuliro ddala kubanga ndowooza bakisooseemu imaamu awo bwagaye nti
kibuuzo sooka lwaki lisooka obuuze nga nkibagambye sooka obuuze nti ekyo kigambo kyenja kikuddiramu naye n'ofulumya ekigambo ate noga nti ate mbadde neerabiddemuko wano tuba twakigabye dda nolwekyo njagala mubeere sitedde n'ekirala obubonero oba towezezza 2 guno omutendera toguyitako newobeera nga gwokulembedde banno mu kibinja ngaofunye 19 ofunye n'ekitundu omanyi Sheyi Muwonge amanyi okugaba ekitundu naddala mu kkula nakuwayo 7 kitundu 5 kitundu nobeera ofunye 19 kitundu toyitawo kakati kiri gye muli okutandika obulaadi bwammwe nga nabano bwebajja oba abasookamu Imaamu Kyeyune oba Sheikh Muwonge Hussein kakati abo era naawe oyinza okubeera muli nga naawe olina edduwa gy'osoma nti ngenda okulaba nga gundi yajja era nammwe mubamanyi tekigaana kutandikirawo kalaadi nsaba okubeera nga ntuusa obubaka bw'abakadde baffe bano bannange abantu bano mubawagire ekigambo kyonna kubanga ekigambo kusoma bano abali wano tubabuuza naye nga tuba nammwe tutambula nammwe singa si kiri twandibadde tutanamasimu netugaa nti kale wammaani akimanyi kitegedde kuba twagala kusoma kyekigendererwa so sigenderera nti katubabuuza ebibuuzo ebizibu ennyo babigwe ate ebirabo kuba era tutuyinza byewo era byabwe nolwekyo twagala nnyo okutubeere nga tusomera owamu buli lwonywa ku tuugi anti porridge naddala mu kisiibo kino mu buntu naabo oba olina ettafaali ddene nnyo lyoba oyongedde ku nsiitaano y'omumanyi 226 bannange kkiriza nti siibulukukira ku kintu kyotategeera kibi nnyo yensonga lwaki omuntu abeera awo nadda mu kasoona n'omubuuza nti gundi oli ku kyoli kwazikaali naye ng'enjala yemusiiwa n'asiiwuka n'asinga n'omusiri gw'entula n'omubuuza bukulu ekikusiiwusa bodre naye nga njala lwaki kozesa ebintu ebigenda okuyamba anti porridge bw'omunywa ng'osiibulika oba kuddaako mu muntu osiiba ng'oli happy ng'osobola n'okusekasekamu ayingiddewo omunene edduwa yammwe egisemba odaga nti atugero kaga Sheikh Muwonge Hussein ayingirawo ng'atusookamu nenga nti abantu kale oli bwannaba naye mulabye mugaye nti abaana edduwa yaabwe yayiseewo ono n'ayingirawo era nja mubawaako eyo asooka ababuuza oluvannyuma lw'obubaka bw'abakadde baffe bano abanti porridge nolwekyo bakuleetedde obunga bw'obuugi mu bika ebyenjawulo nga buno bwa mugaso nnyo eri obulamu bwo tebulumya njala buwooma era mulimu ekiriisa ate nno tulina obuwunga nga instapo nga buno oteeka mu mazzi gookya n'onywa bakuleetedde obuugi obw'abaana abatagejja abasiiwuufu abatalina appetite abanafu mu mubiri ate nga buno bukoleddwa mu mata mu nsujju kasooli n'amatooke ne mu bibala ebirala basanga wandege ya Bombo Road wandege yawo bw'otuuka awo ngaako abi clinic era n'ekipande kyawe oba okiraba ng'obagandi bane mumpeko anti porridge bw'onoobunywako mu buntu naawe ojja kuwulira nga bulimu eddekende kankuwa essimu okumanya ebisingawo eri 0705 10 oba 0780 135 552 nga bali wamu n'aba Prestige Margarines gy'omulembe gwasiigako migaati alimu 2 mmonde genda mu supermarket ekuli okumpi oba edduuka eryokuli okumpi osobole okubeera nga omufuna abasuubuzi mugende mu Chapa General Enterprises wali mu kikuubo opposite ne Nambusa Arcade ekirungi nti awo Haji Rashid Senyonga yabeererawo ddala bambi omugenyi azze kukyalirako bamiweka Prestige Margarines sigako ku mugaati daakusiigako ku mugaati ojja kuwulira nawe boonoosiiba ddala nga naawe owulira nga oli bulungi talina side effect at all okujjako birungi byereere abagenda mu byalo Prestige Margarines abagenda okwanjulwa genda ne Prestige Margarines bamanye nti ono omuko sibe bano banjagala nga bwendi Prestige Margarines kansabe mukadde wange Sheikh Muwonge Hussein ababuuzeeko then tujja kubanga tutandika ne Quran biidhinillah naam Sheikh bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh baza Allah subhanahu wa ta'ala lwakadde katuwadde tumusaba Allah omulungi akkirize okusiba kwaffe
era ateekemu abo abasiibye ebyo Allah byasiima ate era byayagala. Tongera okunyweza abakuntanyi bano tubagamba nti wa ala llahi falyatawakkali almutawakkilun. Eri Allah subhanahu wa ta'ala yenna ayagala okwesigamira afune obunywevu. Fa ala llahi tawakkalu in kuntum muminin. Musa yagamba abantu be nti fa ala llahi tawakkalu falawo bamaze obatiisatiisa amugamba tuwulire ekiddako yabagamba ekigambo eki fa ala llahi tawakkalu eri Katonda bamwesigamira in kuntum muminin mukakasa nti mwakkiriza kyembagamba kyekyo. Olwekyo nammwe tubakubiriza okubeera nga mwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala yajja okubeera nga abayisaawo ate era kimutalina kwerabira nti waalamu anna ma akhtaaka lam yakun yusibaka. Katonda kiyakuwandiikako nti ojja kusinga newe tukunyiigira wano nga tukubuuza tekisobola kubaki kisobola kusukka. Ate wa anna ma akhtaaka lam yakun yusibaka kiyakugerera nti ojja kifuna newe tukubuuza ekibuuzo nga tuseka nakyo tosobola kituukako. Nolwekyo tusigamire Allah subhanahu wa ta'ala ajja bimala inshaallah. Alhamdulillah tusobola tweyanza nnyo tweyanzeege omanyiga ebizibu binajja ne kumakya otuuyana ng'olidde eggulu. N'olwekyo kansabe Mukama Katonda abagumye era nambo emu tuuka ku muzindaalo olutalo olukulemberwa omwana omuwala zira okugguka. Hadithi oba lugero njogera y'abalwanyi. Amannya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya Sengo Husna okuva ku Madina Islamic. Yes. Nambe Okay. Kale ogenda kusoma wa? enda kusoma Suratul Nisa. Tutandike summary. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان عليكم رحيما إن الله كان عليما حكيما إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. بارك الله فيك. webale nnyo webalire ddala munna Madina. Ate ka tufune namba 2. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Wandege Ahmed Yasin nvudde ku Bilal Islamic Schools Ebwayise. Kotte ekifo kya kubiri. Okay. Agenda kusoma. Ngenda soma Suratul Baqara page ey'okubiri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Katono soko sitwe ku muzindalo gweyongere ku waggulu. Bwanasemugoma muyambeko muzindalo gino girimu amasanyalaze zetaaga kukwata bulungi ku switch.
Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم ولهم عذاب عظيم إن الذي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بارك الله فيك ويبالي نيو ويبالي الدالة. بارك الله فيك. واسو صديقي وميدان واسو صديق. Banange mwongere ku maloboozi abantu tebawulira bulungi. Baafaanagana ali musajja mukwasi wa ggoolo musitekanso nga musajja muwanvu bw'atyo naye nga tomalaga mukuba ggoolo. Mwongere ku maloboozi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi mpawo Abdussalam okuva ku Kisasi Muslim Secondary School namba 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بارك الله فيك ويبالي النيو ويبالي الدالة. نعم أقواتها كدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمنيا برهان سكلالة ينكسما مسورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند
بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. بارك الله فيك. webale nnyo webalire ddala. Kakati nga mukadde waffe bwe yeteekateeka obubonero ajja butuwa katusooke tugenda ate ku bibuuzo. Nambemu jangu ku muzindaalo. Nambemu yingirawo ku muzindaalo inshallah. Mwongere ku maloboozi abantu bali babawulize bulungi. Okoze bulungi omuzindaalo bwakukwata eri erigyakutte tokwatira ddala kuno kwoyogerera eri bw'oba oyagala kusitula ng'ositula eri tokwata. Amannya Sengo Husna okuva ku Madina Islamic. Sengo Husna. Ekibuuzo ky'ekisooka kigamba nti ani yatuuma essuula eziri mu Qur'an amannya gaazo? Allah subhanahu wa ta'ala yazita. Obubonero bwabufunyidde. Obubonero butaano kasa mukadde wange eri yakoze bw'ati omutwe nzininga obadduka nze ndyogera ajja tuyambako ayogere abantu bano bawulire. Nze sirinnya era mannyo bino ebibuuzo jirikiti litakusuna ng'olinnya likusunokka ate mukama wange era ojja kwogera nnyo olaba yinza okuga nti nze netumiikiriza nga kino kiikino kikulinze. Imaamu Abu Hanifa yazaalibwawa? Imaamu atali ono waffe Imam Abu Hanifa yazaliwa Iraq. N'eddoboozi ttono nnyo. Yazaliwa Iraq. Okakasa oba ogisa kulaba? Sikakasa. Takakasa. Weewaawo mwongera bw'oteekakasa eyekakasa kummwe awanike omukono ajje naye ng'omanya kati guno omugundi bwana ate twafudde ku nkanaga kubanga enkanaga bwe kufumita osobola odijjamu ne baliyita linnya ng'eri omuntu ali wano ali mbyuma matovu erinnya erigwa lyettovu. Namba 2 jangu ku muzindaalo. Ansa ze ntuufu manja agikakase nti ansa ye ntuufu ate ebiwatuufu. Basi tweyanziza nnyo tweyanzege. Omukyala nabagambe nti yakirimu era kaakati wenjogerera agenda kuwummulamuko. Kufa Iraq. Mashallah. Nze kali nno ne bwolaba mbadde sigize nga njagala nnyo akaakaala ako naye kale namba 2. Oli namba ki? yogera amannya Agala kwokerere. Nze Wandege Ahmed Yassin nvudde ku Bilali ebwayise kutte ekifo kyakubiri. Kaakati ekibuuzo ky'ekisooka kigamba nti Qur'an yakkira mu mwezi gwa Ramadan. Nekyo teri atakimanyi. Gaziyamu awo etya? Qur'an njokuba nti yakka mwezi gwa Ramadan okuva ewa Allah okujja ku lawhil mahfudh gwali mwezi gwa Ramadan. Naye kati okuva ku lawhil mahfudh okujjanga omwaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakkanga waliwo embeera eguddewo okugeza Baka sallallahu alaihi wasallam bagenda bamujeja ng'akyali e Makka Jibril n'ensa Surat Kawthara ngeri yakumugumya n'ebirala bityo. Olinamu koyinza okusoosowasa mwezi gwa Ramadani mu kukka kwa Qur'an? Nti yakka mu kiro kye bayita Laylatul Qadr. Kale singa ogisomye bonna n'ofuna akabonero kale sijja kugamba bingi kasi ozifunye na kino kikino nakyo kikulinze. Atuweeyokko okumanya kale okumanya ga Qur'an
amannya ga Qur'an tuweeyo amanya kugamu ku mannya ga Qur'an. Allah agamba mu Qur'an nti inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Kigambo dhikri awo kitegeeza Qur'an, kitegeeza dhikri nawo linnya lya Qur'an. Tuweeyo amanya seerinnya. Ekyokubiri Allah n'agamba mu Qur'an hadha alkitab la rayba fihi hudan yongeza ku ddoboozi. Nekyo nawo ne ansi eyokubiri Allah agamba mu Qur'an nti hadha alkitab la rayba fihi hudan lilmuttaqin. هذا القرآن هذا آية الكتاب آية من القرآن. هذا القرآن هذا الكتاب سيكا هذا الكتاب سورة سورة البقرة سيكا ها سورة البقرة wenkuwa nga teriimu tukutolako seka tesobola nga teriimu pozi nga Qur'ani yawirirako empapula ezimu. Soma mpulira kisabye atya? hadha kitabu mugyeko akabonero mugyeko akabonero kamwafune buna abadde asomye ng'afuna mukaaga. N'ekibuuzo kyabadde akimenya amanya gonna abadde agaleese. agonna abadde agaleese kati ewokubiri agambye mpozi nga Qur'ani nyongeddeko lupapula banajjeko lupapula kakati n'okuwa buna. Nedda mu katono nnyo sheyi asomye aleese obujulizi obw'amannya n'aba afuna mukaaga. Kati bw'aba alemeddeko nga bw'ogamba okumuggyako akabonero aba afuna butaano instead of mukaaga. obujulizi obufu Mbuuza bubuuzi. okulidinga amuwadde buna. Nene anti mbaye njagala n'abawuliriza bategeere. anti kati tubeera mu Kyenagambye nti kasita ogamba nti kasita olemera ku aya nti bwetyo nga nfu kuba musango Kati muwe buna. kuba nti yo era singa si kiti bandimuwadde. muwa obutaano okyusasire eki Qur'ani gitulemerako ngaokakasa nti kiki ekituufu. nekisobola okwongerako lupapa n'odujjako Kamuwe buna nga bw'obadde ogambye sheyi. Kamuwe buna nga wabadde agambye. muwe butaano akyusiza nagamuwa obutaano. Kale oyo ani gwengenzeeko? mpawo Abdusalam okuva ekisasi Muslim Secondary School namba 3. Namba kale naawe tuweeyo amannya kugamu kumanya ga Qur'an. amannya ga Qur'an erisookera ddala lirinnya Al-Furqan nga Allah bw'agamba shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnaasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Lirinnya erisooka. Erinnya eryokubiri Al-Kitab nga Allah bw'agamba kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi. tena linnya ddala etali ya kitaabu Al-Huda neryo linnya kumanya ga Qur'an. aya eriyimirizaawo tukongereko akabonero kali Allah nga wagamba nti dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin. nga tumuluddeko nnyo agassa ebitendo n'erinnya gassa ebitendo n'erinnya mu omukaaga kuba kati webali mutatuswaza kale nakino kiikino kifunemu omukaaga. Kakati Qur'an yonna mu bufunze eyogera ku ki yonna? Qur'an yonna mu bujjuvu eyogera mu kubanga etulambye mu bufunze mu bufunze Qur'an mu bufunze etulaga obubonero bwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okubanga tumwawula mu aya ki
Kuba oyogerera Qur'ani onejjogerera nga weyogerako. Qur'ani yonna mu bufunze etulaga obulungamu obw'eddiini y'obusiraamu. Allah nga bwagamba dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin. Ekitabo kino Qur'an tekiriimu kubuusabuusa era nga mulimu gwakyo omukulu kukirungamya eri abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'omukaaga gwe Webale mutatusuwaza. Webale nnyo, webalire ddala. Bonna nno batambulira ku ono asamba, kakati tugenze ku namba nnya. Burhan emirundi ebiri. Sekalaala. Kale ekibuuzo kyo ekisooka kigamba nti tuwe enjawulo wakati wa madimada ne istinshaq. Enjawulo eri wakati w'ebigambo ebibiri madimada nani madmada ne istinshaq kuba kuyumunguza mu kamwa. Al istinshaq kubanga okwegoga. Al istinshaq kuba kuwandula. Nga bwe twagambye nti ekisooka kye tugenda nakyo ku muteeko guno bwe kiba kiganye nga istinshaq madimada. Al-madmada kuyumunguza al-madmada kuyumunguza mu kamwa. Al-istinshaq kuba kuwandula. Kale amulonde bano bengeze Katonda gamba soba mulonde tobozizeewo kabonero kiganye namba nejanko muzinda namba nnya namba emu ono namba nnya namba emu ajje. Sengo Husna namba emu okuva ku Madina Islamic. Istinshaq kibiddemu byombi. Madimada enjawulo wakati wa madmada ne istinshaq. Al-madmada kwe kuyumunguza mu kamwa kola. bakulabye ate eyo. Then istinshaq okufeesafeesa mu nnyindo. ko nga tukulaze. Aywa obubonero bwe obwo amaze okubufuna. Kale ani Namba nnya Burhan. Kale okwetukuza kulimu emiteeko nga ojjeeko okufuna wuzu tuweeyo omuteeko omulala gumu nga kwetukuza banziiremuko nkiddamu. Okwetukuza kulina emiteeko mingi naye ng'ojjeeko okufuna wuzu tuweeyo omuteeko omulala. Muteeko omulala tulinamu atayammamu okutayammama. Omange era nkusabye gumu Agiseewo. obubonero bwo akozeeki kale singa osomye ku aya naye era kale kaseera obufunyi. Kakati nga tukyasirikiriddemu awo tugenda kugendako owa mukadde waffe sheekhe atubuulire mu Qur'ani bibadde bitya then n'oluvannyuma bajja kugattako wano tugendeko mubaka tudde omumbejja ababuulire mufunyeewo mutya mu lukontana luno. Naam. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Okusooka ddala twebaza abakontanye naye bawaayo ekyokulabirako kibi. Neddala twagendanga mu kusoma mpaka za Qur'ani oba oluusi kusoma ne bakugamba nti omugenyi agenda kujja naye ojja okukola ki? Okusoma. Ojja okusomamu. Bwe batakuwanga ogenda kusoma lwana nnyo oyiye wosinga okutegeera. Tekiwoma nnyo okujjukiza obatakubuuziza mu Qur'ani. Kati bagamba tusomeremu kul wallahu tetugigobango wonna
era bw'ogisoma tujaniriza ne mumbejja awulira nga afa essanyu ogikutteko kasita bagamba nti yagikwata gikwata mutwe kasita bagamba nti osomeremu lwana nnyo olabe nga wogenda okukwata wowo ate wettabwesallaga wala takutulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima temwetta ne katonda yabasaasira ne kati mwe temwesaasira bwesaasira olwekyo ako kali gye muli n'abanajja mu nsitaani eddako jangu nga wetegeese kuba kati mukimanyi ekibuzo ekisooka kiba kyaki kya Qur'an genda oyite mu aya z'ennungi ate nomala oyita mu yasiini musenza alanda akwongeramu ayo omutuse naye nga ebivuddeyo nti yasoose esenga olusina yafunye 8 ku 10 ate Ahmed Yasini nafuna 6 Abdussalam yafunye 10 yabumazeeyo kubanga yatuukiriza nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti mubeera nga mukutte ku Qur'ani mugiwomese ne malayika zituuka nezigamba kyekyo katonda watonda alhamdulillah nabbi yagamba laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an siwa mufa atawomesa ki Qur'an tetujja kunakuwala mutalawi ekiro n'emisana ate era tunakuwalire wano olwekyo tumuwadde obulere bugwayo olwokubeera nga yawomeseza ne Burhani Sekalaala n'afuna 9 mu Qur'an. Barakallahu fik, mwebale nnyo Qur'an kugiwa biseera na budde nsaba Allah rabbi abakwatireko nga mumbejja bwe yeteekateeka ababuulire ngeri ki ate neeno bwe mufunye obubonero ogende ku lwetooloola oluddako nga mu buntu togenda kukwatibwa kantolooze ng'omanyi woogwa. Nsi 5 ey'omumanyi 226 kakongoliro anti-porridge be batutuusaako programu eno tugamba nti mukwano omusiibi guno omukisa guzze gy'oli nga ggwe osiibulukuka siibuluka ku anti-porridge dda ku anti-porridge ate nno bakuleetedde obuwunga bw'obuugi mu bika ebyenjawulo nga buno bwa mugaso nnyo eri obulamu bwo ate bulumya njala buwoomu bulimu ekiriisa waliwo nno ate buno obwangu jasi kuteeka ku mazzi gwokya nga wenywera istapo nga wenywera tewaliwo ategenda kubugumyako ate nno bakuleetedde obuugi obw'abaana bano abatagejja abo abaluka onvuba abasiiwuufu nga oyinza okugamba ntiibu oyinza nomuga nti waayi oli myaka emeka nga kumpi emyaka ate agikubisamu emirundi 3 gyatannaweza tanina apatite tebalya banafu mu mubiri nolwekyo bukoleddwa ate mu mata ebintu ebyaffe ebyawano mu nsujju kasooli matooke ne mu bibala ebirala basanga wano muwandige ya Bombo Road wano nga ku Abi Clinic awo mu bitaala awo webali kankongera essimu ya anti-porridge osobola okubeera nga naawe oganyulwa eri 0705 10 8 oba 0780 130552 nga bali wamu n'aba Prestige Margarine Siagi ow'omulembe gwasiiga ku migaati kale mu butuufu ogenda kukyalirako ku mukadde w'omukyalo genda ne Prestige Margarine mulimu ebiriisa bimuyamba nga bulwadde buno bumukutte Prestige Margarine asitusa abasirikale nabo ne bagenda ne baddayo mu lutalo ne balwanyisa obulwadde obwo ogenda omutwala ekiruddu nga atulisi aliko wadde ye Prestige Margarine abaana mbatereko mbuugi nti kubanga mulimu ebirungo ebiyamba omwana okula nga akuliramu n'obwongo bwe keriyo omwana agejja kwegamba nga yenkana trakita kyokka nga obwongo bwatukutuku n'olwekyo tokkiriza abaana abo Prestige Margarine balyeko bajja kubeera nga obwongo bwabwe nabo bukulira wamu n'emibiri gyabwe. Kale Balkis Spices nabo bakakambutuuse bonna ayagala ebirungo ebiwombesa byofumba ate nga bikuyambako okukola nga eddagala wekwate Balkis Spices tojja kwejjusa. Bali nno balina ebirungo nga mixed spices nga bino birungi nnyo mu kukola emigaati, cakes, daddies, donuts n'amandazi. Mixed spices bikuyamba okuzitoya byofumba okubiwa akawoowo akalimu eddekende ate n'okubikuuma obutonooneka mangu. Baliki spices balina ne tea masala, pilau masala, muchuzi mix, garam masala, okra sauce ne okra tea. Beef masala bamuyina, chicken masala, fish masala n'ebirala bingi ate nga byakakasibwa ekitongole kya UNBS
basuubuza akamwa basuubuza mu bungi naye nowakamukamu naawe osobola okugenda n'obifuna genda ne bweyogere webasangibwa buto emabega wa nalya ss ebweyogere wali mu buto mabega wa nalya ss oba okuba ku ssimu babikuleeterawo wooli eri 0740 91 04 oba 0786 22 14 ate nno omwezi guno ogwa Ramadan bannange tokkiriza gugo gugenda tutambula bannange tokkiriza kubeera kati essaawa eno nga tunaba kuzimba masjidi jamba mukwano gyantuzimbe sadakatun jariya obeeyoko nawe ttafaali lyolese nga ogenda kubanga eyo oli mukabuli wafadda naye nga mwana waliwo bikuleetebwa nti gundi gwe bintu byaleka mu nsi bibino bijja bikulondoola so zimba masiri jamba sigwe wekaweka kati mukadde obambi waba yafa naye muweereyo abaana bo bakadde bajjajjaabo mikwano gyo tuzimbe masjidi jamba kola bwoti kyolina kyonna tukigaya mu butono bwakyo kiyinza okuba ozitowa mu maaso ga Allah katiweereza ng'oyita ku ssimu zino wammanga Airtel Money namba kanjikuwe 0706 njiddamu eri 0706 74 60 70 erimanya ga Power of Africa oba ku MTN Mobile Money ku 0777 17 oba 0777 11 79 23 erimanyaga Sozi Muhammad Haruna oba ku merchant number nyiga *185*9# munanga bajja kusaba merchant ID gweteekamu eri 1095 075 eri 1095 oba ku Momope ngonyiga *165 *3# merchant ID eri 58 25 48 eri 58 25 48 nga naawe omanya nti olina kyotaddeyo mu kuzimba omuzikiti ogwo masjidi jamba biirinla kangende ew'omumbejja asooka atubulire bakoze batya mu rawundi eneesoose then bagende okudda nga buli muntu amanyi ki kyafunye naam okay kansooke neebaze mwenna bali ku mukutu ogwa Pearl of Africa Radio 107.9 ali ku www.pearlfmuganda.com nawo tukoze obulungi obutagambika ate abali ku mutimbagano ogwa Pearl FM Islamic Channel ate mmwe kyemukoze kinene nnyo simanyi wakyogera nabasa Ibrahim we bali kubaako Kasoli Juma Abubakari Kawadua onono ali Abu Dhabi jali Nava Rashida Janati Fragile Akram Santa tulinako Mugabi Karemo haya Zarango Rose Katofadi Chimera okay agambye ali okay kwali nnyo Sentongo Ishamu Sharifa Naiga nebaza Katonda alinkumire mu butuufu ono Islamic reminder kwali Sekulima Abdallah okay Abdul Karim Abdul Hakim yes Abdul Hakim Sara yona ayonjirabi kale nabada Hadija Abdul Sejjusoli otya munange Hafswa Muhammadi muli banje so abamalayo Sentongo Ishamwe bali kubanga kwoli Katofad Chimera we bali kubanga kwoli kale Musoke Sasha nawe kwoli Nasamba Hadija we bali nyowe bali kale tulina abasitanyizibwa bali bana Okulisengo Husna okuva ku Madina Islamiki Wandege Ahmed Yasin okuva ku Bilali Bwaise Mpawu Abdsalam abamuno bawulira Mpawu wano walwagamenze empagira Mpawu oyo Mpawu okay si Mpawu ye Mpawu Abdsalam okuva Kisasi Burhani Sekalala naye kwali bwe batyo bakoze mu mwetolo ogusose Sengo Husna okuva ku Madina Islamiki mu Qur'an ayina obubonero 8 ebibuuzo 2 yabituuse n'obubonero 5 n'alondayo omulundi gumu
ogwo obubonero obubiri nabeera nga alina obubonero 20. Wandege Ahmed Yasin okuva ku Bilal bwayise mu Quran obubonero 6, obubonero 5 bwe yafunye kuba ebibuzo bibiri byonna yabituuse nabeera nga alina obubonero 16. Mpawu Abdusalam okuva ku Kisasi Muslim obubonero 10 mu Qur'ani, obubonero 6 mu bibuzo bye ebibiri nabeera nga alina obubonero 22. Burhani Sekalala mu Qur'ani alina obubonero 9, ebibuzo bibiri atuuseeko kimu n'obubonero 5 nabeera nga alina obubonero 14. Sengo Husna okuva ku Madina Islamic obubonero 2, Wandeg Ahmed Yasin okuva ku Bilal bwayise obubonero 16, Mpawu Abdusalam okuva Kisasi Muslim obubonero 22 ne Burhani Sekalala obubonero 14. Naam, tukweyanziza nnyo tweyanzeege kati nga tugenda ku mwetoololo guno ogusembayo ndowooza nandyagadde mukulu Hudu mu byuma ebyo mpumuzaawo katono nnyo ate nsobole okudda nange neetegekere olwetoololo n'oluddako. Oli wakati mu nsitaano y'obumanyi ensitaano y'obumanyi ewagiddwa omwana mugulira obugi bwa anti-porridge obugenda okuzimba omubiri gwe okumuwa amaanyi afuuke mwana mugimu. Omwana bwanywa obugi bwa anti-porridge asaka omubiri ate talumwalumwa njala. Balina obugi obw'ensujju, obw'amatooke, obw'akawunga ka muwogo, obw'akasooli, obw'obulo, obwa soya na buli kika kya bugi kyonna obuzimba omubiri kw'ossa n'okulwanyisa endwadde. Kati oyina omwana eyalumbibwa obulwadde yaziŋŋama kaana katono tekeeyagaza. Ekyokuddamu ye anti-porridge. Bwe yeetaze obugi bwabwe basange ku Bombo Road ku Aisha Kasule Supermarket okulina na Abe Clinic oba obakubireko ku 0785 88 26 74 oba ku 0705 10 83 nga bali wamu ne Prestige Margarine. Prestige Margarine awomesa omugaati ate alimu n'ekiriisa ekiyamba okuzimba omubiri mwaba beekeri mumweyune. ensitaano y'obumanyi. Oyagala okusomesa omwana ow'omulembe guno n'ogujja kankuzigirire Eka Islamic Junior School Maganjo, ssomero lya kisulo eri abawala n'abalenzi lisomesa eddiini n'ebyensi okuva ku nassale okutuuka ku kibiina eky'omukaaga. Abasomesa bonna batendeke ddala. Ebyenda n'ebyensula biri ku mutindo, byakakasibwa Minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo. Ebyensula byonna omwana abisanga ku ssomero. Entambula weeri eri abava ebweru lisangibwa Maganjo ku siteegi Nattabi Road. Okwewandiisa kugenda mu maaso ku ssomero ne ku dduuka lyabwe erya Eka Islamic Book Center Mukwana Arcade. Okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu noti 7 noti emu 89 68 oba ku noti 7 noti emu 4 68 42 oba ku noti 782 37 34 noti 5 beba Eka Islamic Junior School Maganjo ku lw'omwana w'omulembe guno n'ogujja. Allah 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 Allah. Ramadan Karim akulira ofisi ya ssentebe wa NRM Hajjati Adija Namyalo ayita abasiraamu mwenna okubaawo nga 3 Maachi awe Rugogo ku Millennium Park nga tusibulukira wamu n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Wajja kubaawo okwebaza Katonda bye tuyisemu byonna wamu n'okutongoza insurance y'obusiraamu. Musabibwa okutuuka ku ssaawa 7 ez'emisana mujje tusanyuke nga bwe tuyiga. Birangiddwa Hajjati Adija Namyalo. Allah Allah Allah. Bannage musayi kamadi ngosikasika abazzukulu obatwala wa ndeka sirina budde mwanange ngenda Kenya ate kukolayo ki batwala kusoma ate wano wakyaliwo essomero. Abasomesa basiiba mu firimu bw'abaana babalagabula ki firimu. Okakasa nze nga nziramu ebyo leka gwe ne ŋŋenda. Naye wano bunansana essomero erisomeseza ku mutindo gw'ensi yonna. Ryan Classic Islamic Nursery and Primary School. Kale kambatwale eyo. Ryan Classic Islamic Nursery Day and Boarding Primary School ly'essomero omuzadde musaanidde okutwala omwana wo. Anti balina abasomesa abatendeke abali ku mutindo gw'ensi yonna ng'ate eri ku musingi gwa busiraamu. Basomesa ebyeddiini n'ebyensi okugattako ebyemikono nga n'ebitone by'abaana babitumbula. Basangibwa Nansana Kabulengwa ng'ovudde ku Kyebando Road. Bafune ku ssimu 0701 283 4 oba 0782 283 4. Beba Ryan Classic Islamic Nursery and Primary Day and Boarding School e Nansana Kabulengwa. Omanyi kye weetaaga
Ona. A delicious ona. Ona. Nyonta wekulumira nyo ona. Ona. Oba muto oba mukuru nyo ona. Ona. Mango, apple, grapes and berry flavors. Ona. They come in different sizes at amazing prices. Ku birungo ebisatu eby'enjawulo ebiri mu ccupa ya Mills ebisatu n'eya Mills ebitaano waliwo Ona owa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi. Ona, freshness you can taste. Ona akolebwa aba Riham. Ani omuwanguzi w'ensiitaano? Ani omuwanguzi w'ensiitaano? Ensiitaano y'obumanyi. Tubakulisizaayo nnyo mubaka bw'abakadde baffe bannange mwebale nnyo mwebalire ddala abambi abatuweereza ku bubaka nga musiima barakallahu fi waliwo bubaka bubadde buvaawo bwaŋŋambye ono ye Abubakari Kawadwa agamba Sheikh Kizito assalamu alaikum naffe tuli Abu Dhabi kwe tuli naye nina obubaka bwe nakuweereza ku Airtel number please when you get time tuyambe obuyitemu please ndowooza nange kyebadde mbuuza era singa bwali bwasenya ndibadde mbulabye naye kuno bwaweebale kale tebutera kulabika mangu naye muno ogambye shi onule akantu ako kakulu nnyo ka onule nadaaga kasemye ku gundi nandibadde nabulaba dda received this amount onule nkonulaako n'olwekyo kansabe namba emu oyingirewo ensiitaano y'omumanyi 226 kakongoliro namba 1 atuuse alhamdulillah twebaza Ishaka embalirwa si editikyamu abalabidde bulungi mwebalire ddala abantu bagamba eddoboozi lyo tebaliwulira ogenda kubongera ku ddoboozi maama kale amannya n'eddoboozi olyongereko kubanga kakati wano oba waddukako ku misinde wano akati bwamaana bwe bakuddukirangako nga bagenda naagwe akagwa bakataddewo. Erinnya Sengo Husna okuva ku Madina Islamic. Sengo Husna obusiraamu bwogera ki ku musoke? Tewali. Musoke kigo tegedde. Rainbow. Sina kyemanyi kyebumwogerako. Alinga anywa abantu yanywe okuvazima ate asimba mu luzzi nga tutya naye ogenda yayinza okutusimbamu. Mwe ansa mpozi nga nakyatugamba nenze nga mwe ansa tumubonerebwe bogera ku Rainbow agambye tamanyi tewali kyebumwogerako. tukireke kagamba takituuse oli ekitayogerwako mu Qur'ani. waliwo amulonda ani amulonda tewali ndowooza obusiraamu bwogera ki ku musoke singa obadde Buganda obwandibadde bina bemwogerako era singa twayogedde dda nti ayo omusoke olwabira bwati ne bwati wakala nyingi kale nakino ekibuuzo kyo kikino ekisembayo kigamba nti ebibonerezo byokulayira mu busiraamu biwerako tuweeyo kimu. Okusiba ennaku 3 ez'omuddiringanwa. Okusiiba ennaku 3 nga za muddiringanwa. Ngoki? Woba walayidde ku kintu nga kikyamu. Basabe kimu baasi ku musoke Qur'ani tena kyemwogerako bwagambye tomanyi bumanye kukyogera kukirawo kyo oba tebwogerako temwogerako
kakati manya nti obugole obutaano buwa bufunye ndi nze Wandege Ahmed Yasin njakugambe buli wakwatako kakati olwo omenye bakuggyeko obubonero bw'okumenya kale bakwata eno bbali omusiitaanya atiriddewo imaamu Kyeyune ogimuwadde yonna oba omwaka ekitundu akati edduwa yammwe gye mwasomye mu kusooka basomye edduwa ne baga nti Allah singa onaamutuleetera mu kaseera kano ati Allah ajja mmuleeta kale kwe kubaga nti Mungu agikkiriza. Ensi ttaano y'omumanyi 226 manya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenga tusinaba kubuuza Imam soko obuuze ku bantu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abayiseeko mu kibuga leero bakirabye jamu tetera kuba nga bwa bulijjo. Inshallah twanguyize. Assalamu alaikum. Alaikum salam. N'olwekyo kitegeeza nti Imaamu yeetonze tijamu amukuta okuva ku makya paka kakati mulimu n'obuvunaanyizibwa emyaka gitajja mmwe mwana wange alhamdulillah leero kasita otuuse kubanga kibagamba nti lwaki okerewa naye n'otuuka kale ndi naani? Nze Wandege Ahmed Yasin tudde ku byali bwayise. Wandege kino ekibuuzo kiikino Imaamu Abu Hanifa azaalibwawa? Azaalibwa Kuufa. Obubonero butaano. Ekibuuzo kye kisembayo ebiweerezo by'okulayira mu Busiraamu biwerako, naawe tuweeyo kimu ekitayogeddwako. Kuliisa abateesobola. Ekyo kyenyini kyobotereza eyo ansayo esobola okwesobonde bwogitereeza. Kuliisa bateesobola 6. Nedda bamulonde tobozizeewo kabonero kiganye. Wuuyo awanise namba 3 jangu biyingirawo mpawu. Ekibonerezo kyoyo alayidde namenya okulayira kwe. Allah tugamba لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. Yarage ibonero bisatu tugenda kusalako obubonero yogere ansi abasabye ekintu kimu. فكفارته إطعام 10 مساكين okuliisa bamiskini 10. Bamubundi bubiri wate asume busatu oli otegeterwa kitukwadde obubonero misa amasikini bwogenza otereeza notuwankaaga 10 ebibuuzo bibadde biweddeyo. Kakati namba 3 Mpawo Abdusalam kuva Kisasumuzi Secondary School. Okay, kakati naawe namba 3 nsaba Allah ate naawe baleme kulonda nga bwolonze munno. Kakati Imaamu Ahmad ibn Hanbal yazaalibwawa? Azaalibwa Kufa. Azaalibwa Baghdad mu Kufa. Anti kyetugenda kumulonda ate kati mwe mumanyi wamunamu mubonero Kufa kibuga ne Baghdad kibuga naye ate yesiwe Kufa we Baghdad yesiwe Kufa ya Imam Ahmad we Baghdad atunakyaga ebibiri Kufa mu Baghdad
Masaka mu Kampala. Olwo aba ategeeza mulago kati simanyi ne Masaka eriyo mulago ateeka pa Masaka tetugenda muwa kubanga olwo aba ategeezinga kuga nti bwayogera ebibiri omuntu agenda mu ddwaliro kale tetuwadde ani mpawo Abdusalam okuva Kisasi Muzimu Secondary School. Okay, kakati kyo kino kiwuute tuwe enjigiriza y'obusiraamu ku balongo. Enjigiriza y'obusiraamu ku balongo kubeera nga tubasalira aqiqa. So si kale kajojijoji w'emikolo ensiitano y'omumanyi 226 kakati ndi ku namba 4 Burhan Sekalala. Burhan emirundi 2 Sekalala. Kale tubuzabuza nyinyi emyaka bagibuzaabuza. Kakati mukwano tuwe amanya g'abannabbi abayitibwa ba ulul azm. Amanya g'abannabbi mulimu Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, niwamu nabbi wa Allah ayitibwa Nabbi Musa alayhi salam, niwamu nabbi wa Allah ayitibwa Isa alayhi salam, niwamu nabbi wa Allah ayitibwa Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Oli ku bulaadi ababala niwamu nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam. Ani goyogedde emirundi ebiri tewali kati baddemu. Mulimu Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, niwamu Nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam, niwamu Nabbi Isa alayhi salam, niwamu Musa alayhi salam, niwamu Nuhu alayhi salatu wassalam. Bamwe obonero butano kayali singo simi aya wandi wadudi simanyi ekibuuzo kibadde kiwedde tiyasabye arrangement. Nyatugambe tuwa amanya g'abannabbi abayitibwa ba ulul azm 5. Kati omulundi omulala obateekanga mu arrangement yaabwe. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namba emu waabwe, Nabi Ibrahim alayhi salamu 2, Nabi Nuh alayhi salamu 3, Musa alayhi salamu 4, Isa alayhi salamu 5. Obeeranga smart. Kakati nakino njagala nakyo okiwuute. Waliwo ebyombo nabbi byeyatugaana okuliirako n'okunywerako, tuweeyo kimu. Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam yabeera nga atugaana okuliira oba okunywera eswani ng'eyatiseeko oba nga egiraasi eyatiseeko. Okubonera butano ebongose. So sigamba nti bwano omuntu abagenyi bange bakyasobola okunywerako sayidi. Kakati bwe batyo mwana muwala abadde agamba ki? Waliwo ekibuuzo ekyamubuuziddwa obusiraamu bwogera ki kumusookera? Yakoze obubonero bamu obubonero bwe bwonna nange nakirowooza kubanga Quran tebulina kibwakyogerako anti ekitalina makulu Quran teyakyogerako buli kyatawa makulu tekirina. Kati ate goboddeawo kakati bannange muleete enkoko empanga tugisale, musoka ze muleete endiga tugisale, kasi twekiwa makulu nga tekiwa makulu omaliriza obudde mu shiriki. Kale era nadde balina Musa nze ne Musa weebale nnyo weebalire ddala. Kakati kaŋŋendeko ewa mukulu Hudu ono bajje basiibule. Kakati ng'ono mumbejja bw'agattagatta ebintu byammwe basaba mujje ate mugenda kusiibula, kubanga si kirungi omuntu kusiibula ng'ate bamaze omubuulira kiki kyeki ayinza okusiibulamu atasiibulwa. Nolwekyo siibula gw'olina okusiibula. Omutumireko. Kale nkuwadde 3. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Erinnya Ssengo Husna okuva ku Madina Islamic Ensangi Katereke. Ntumirako Sheikh Alawi okuva ku Madina Islamic
nentumirako Sheikh Hisham Sulait okuva ku Madina Islamic ne HM wa Madina Islamic Alhaji Ishaq Mbaliro. Isaka webale nnyo webali dda okutuweereza abaana bano kuba babadde bangi naye nga Isaka nange okimanye nti nsiiba tabani wange Isaka ani oyo musajja bulabe naga nti oyo bwabeera mu ggoolo okujjako ng'omukubye mu magulu walutale kubiyitamu naye nga waggulu omupiira mulala nnyo tekumanyire muwanvu ate oyo enkoko tewemuyita ne mumagulu naye nga tasobodde gikola ki naye waggulu wano bamutansoonjoga muganda amannya nze Wandege Ahmed Yasin kuva ku Bilali ewayise tumirako okupaasa okubirali bombi nentumirako Sheikh Abdul Aziz Mugwanya Sheikh waffe mufanawe tumirako ne jjajja wange twebale nnyo webalire ddala addako sikeriwa eyo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Mpawo Abdusalam Mokisias Muslim Secondary School tumirako abantu bange kyotereyo amuli Sheikh Musa Sulait Kaima tumirako n'abasaze bange abatarawih ku US Mall Kyanja wamu n'abayizi bonna abakisasi Muslim Secondary School. Assalamu alaikum. Goli wa US Mall. Gol sazaayo. Alhamdulillah Qur'ani najuulidde nga mpoomu webale. Nese unono naye lusonjogo. Naye lusonjogo sebo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sakalala kusooka dda ntumira bazadde bange omuli Zainabu Burhan ne Burhan Muhammad Sakalala nenza kubeera nga ntumirako baganda bange nentumirako n'abasiraamu boku Hanifa Tawa nentumirako ne Sheikh wange Sheikh Elimia Kafuma Rashid akusomesezaawo Masjid Aisha namuŋoona Mungu amutukuumire Sheikh waffe nnyo oyo pale bwe batyo bwe batumidde kansabe omumbe gyagenda kubeera nga ate abayitiramu kongeri ki gyemu performinzemu ani asigala ani abanajjenca insha Allah then oluvannyuma tujja kusiibula. Okay, Sherry agambye bannange nze am team all because si byangu bambi. Sherry ndako Sherry nsamba inagamba imamu okay nensamba kwali Akram Santa imamu wange atuuse zamba saze ensawo mbyebo kale tubuulire bagenzi batya naye nga bambi bakoleredde bonna bulungi ndabye nga bonna badde baparticipatinga bulungi nga ate basanyufu mwebale nnyo mwebalire ddala. Omutendero gwokubiri gwe tuliko olunaku lwolwaleero tulinako abasiitaanyizibwa bana okuli Sengo Husna okuva ku Madina Islamic, Wandege Ahmed Yasin okuva ku Bilal, Mpawu Abdusalam okuva ku Kisasi Muslim ne Burhan Sekalala. Omwetoolo gwokubiri bwe batwe bakoze. Sengo Husna okuva ku Madina Islamic ebibuuzo bibiri yabituuse n'obubonero 5 Wandege Ahmed Yasin okuva ku Bilal ebibuuzo bibiri atuuseeko kimu kansokenzere ku Sengo Husna Madina Islamic ebibuuzo bibiri abituuse n'obubonero 5 nabeera nga akoze obubonero 10 omwetoolo gwokubiri 10 netubugatta ku bwe yasoose okufuna 2 nabeera nga alina obubonero 30. Wandege Ahmed okuva ku Bilal ebwayise ebibuuzo bibiri yatuuseeko kimu n'obubonero 5 obutaano tubugatta ku 16 bwe yasoose okufuna nabeera nga alina obubonero 21. Mpawu Abdusalam okuva ku Kisasi Muslim ebibuuzo bibiri atuuseeko kimu n'alondayo omulundi gumu ogw'obubonero 3 omwetoolo guno ogwokubiri n'afunawo obubonero 8 netugugatta ku 22 bwe yasoose okufuna n'aba nga alina obubonero 30. Burhan Sekalala
omwetoolo ogwokubiri ebibuuzo bye byonna abiyise n'obubonero 5 nabeera nga akoze obubonero 10 ne tubugatta ku 14 bwe yasoose ofuna nabeera nga alina obubonero 24. Sengo Husna okuva ku Madina Islamic obubonero 3, Wandeg Ahmed Yasin okuva ku Bilal Bwayise obubonero 21, Mpawu Abdusalam okuva ku Tisas Muslim obubonero 3 ne Burhani Sekalala obubonero 24. Bano bayise okugenda ku mutwendera oguddako. Sengo Husna okuva ku Madina Islamic obubonero 3 ne Mpawu Abdusalam okuva ku Tisas Muslim obubonero 30. Bano betusuubira olunaku olw'enkya inshallah mukwata ku budde nga tunala kusoma tusuubira enkya abavuddeko nabona bumeka 24 na 21 bakwalifyinga ogenda ku mutendero guddako nga ba best losers singa tunala tufunye ba losers ekyo mulina okukimanya nti tuyinza okujjangayo omuzze bwe muti ne muzannya ensi 5 ne kutaba akaweza bonero 2 okusinziira pepa gye babakoze bonna ne babavuddeko 4 kati batufuna ebifo ebigenda mu bano ba best losers kasita oweza obubonero 20 n'ovaako oba wakyaliyo omukisa era olina osigala ng'owuliriza n'essimu nga kweri kasiba ng'olina 20+. Mbagaye tusobola okufuna abantu 4 wano bonna ng'akoze obulungi ena 12 bonna nga olina kuvaako osobola kwekwalifyinga ku stage eddako then maaso waba waliyo ebifo tubakimanyi nemujja ne mubyokipayinga mukategete muvuddeko n'obubonero obulungi tetuyinza kuyisawo obubonero bubi nga 7 wadde wakubiri nga Kurani yafunye ku 3 wala tazeemu neeki najja afunayo 1 n'afuna 5 kali byebyo kati tuwulire enkyabajja mukwate obudde tujja kuddamu tubakubire naye sawa 7 zikusange ng'otuuse ku pal tujja kubaako ne Alituha Abdul Hafidh okuva ku Bilal Bwayise, Zimbe Muhammadi okuva ku Madina Islamic, Kavuma Sulaimani okuva ku Hima Road erya Ssegganga ne Namatovu Rania okuva Ebuziga. Betusuubira olunaku olw'enkya inshallah mukwatangako ku budde. Tweyanzege twongera okwebaza nnyo abasiitaanya bakama baffe Imam Ahmad Sulaimani Kyeyune, Sheikh Muwonge Hussein, ate ne nebaza ne mwana muwala ne ssebo si mwana muwala ne ssebo omumbejja ono okubeera nti abadde atuwandiikira buli kimu kyonna okulaba n'okugatta kubanga okugatta nakwo si kwangu naye okugatta obulungi ennyo buli omu n'aba wano nga musanyufu nti ddala mutuufu ate bampiseemu ate ne nebaza n'abadde mu byuma inshallah tusinkane. Abdulhamid Kizito Musenzaala ndaga emanya gange ate tugenda kuddamu okusinkana mu program Buuza Imam ku ssaawa 10:30 mumbejo ina akakusiwa wekali wano waliwo abadde agamba nti bannanga I thought 30 and 30 is a tie, please help me there. It's a tie, but they qualify for that. Singa baddeyo nga bali badde basatu singa benonya kwa kulembera nti bali birabo kati tie tena eri okay naku z'omwezi 10 babadde agala tusimule penalty naku z'omwezi 14 ensetano final nakuza mwezi 10 tujja babuulira ekifo inshallah. Ensitano y'obumanyi ekutuusibwako omwana mugulira obugi bwa anti porridge obugenda